ndi kwabo abakolerera abantu era teri alinzija kwabo abakolerera abantu n'ebirala mubiteeseeko. Waliyo omusolo gutawaanya omukungu wa Kabaka ono Kagabo ono Ronald Magunda. Omusolo mubiteeseeko bulungi. Abantu balina okuwa omusolo naye biteesebweko abantu babitegeere bulungi, baguwe nga tebawulira kunyigirizibwa. Kye nnaasembyayo kwe kwebaza abakulembeze bonna abeegasse ku kaweefube ono. Abakulembeze ab'eddiini weebali, bamasheeke weebali, ba reverand weebali, n'abakulembeze abalala ab'eddiini n'abakulembeze abalala bonna tubeebaza okujja okwegatta ku kaweefube ono. Abantu bawone obwavu. Naye nga Honorable Aisha Kabanda bwe yabagambye, mukuume ettaka lye mulina. Abavubuka bwe munaatunda ettaka temulina we munaalima mmwanyi. Singa John Ssentonge ettaka lya kitaawe yalitunda, singa kati tetumwogerako, naye kati tumwogerako kubanga yakuuma ettaka lya kitaawe ate n'alikozesa. Temumala geetundako ttaka bwe mutyo. Nga bwe mbagambye temukyerabira bodaboda nnungi, okusiika capati birungi, naye okulima emmwanyi kye kisinga. Awo n'ettaka mulikuume. Esooka yakwebaza ba MP okutaasa Uganda Coffee Development Authority. Ono Muhammad Muwanga Kivumbi namumanya kuva dda nnyo, tukuze ffenna emmenga awo. Era nze omubaka bw'akola ekiyamba abantu mwagala nnyo, mwakola bulungi okumulonda omusajja ono. Era nze mumanya okuva edda era mwesiga. Aisha ono mukyala wange ow'Embogo, naye mwakola bulungi omuwo, era yawadde n'abakyala betusanze ab'ekibiina eky'obwegassi. Tubasanze wali bayitawo batya Ekasana, mutwale muwogo amukube Ekabasanda. Era yajja okumwekimira mu mmotoka ye, amutwale amukube amubakomezeewo. Twagala ababaka abakola ebigasa abantu, abalwanirira abantu ekibayamba. Simanyi oba banaga neeyingiza mu byobufuzi. RDC ojja kugamba neeyingiza mu byobufuzi. Kaakati oba RDC oba akyogera oba takyogera, nze ono muto wange mumanyi era mwesiga. Naye siri mu byabufuzi, ndi mu bintu ebiyamba abantu. N'oli omukyala mumanyi bulungi, ono avubukidde mu ngalo zange. Ebibiina by'abavubuka mwe yava Emmengo, nze nabitandika nga nze minisita w'abavubuka. Era oyo najja okukiika mu lukiiko lw'abavubuka ng'alina ow'ekitiibwa Kazibwe, akulidde mu ngalo zange, kyemba muyita muto wange. Awo nno nsanyuka bwe ndaba nange abantegeera nga nabo n'abantu abalala babategedde. Teeka namutaayiika yeesoosowaze ebyo bye tuba twagala okukola. Kaakati tulina enteekateeka namutaayiika 2023 okutuuka 2028. Era mu nteekateeka eyo emmwanyi ekyali ku mwanjo. Emmwanyi ekyali ku mwanjo. Tuli ku mmwanyi kubanga nnyangu okulima, terina buzibu bw'amaanyi. Twagirima dda, twagimanya dda. Abagigula weebali, akatale weekali, ebbeeyi nnungi ddala. Awo nno oli bwakubuuza ekirime ekyettunzi eky'Obwakabaka omwanukula nti mmwanyi, nkakasa ekyo
bannabutambula mukitegedde bulungi. Era Ssaabasajja Kabaka asinzidde ku Namulondo emirundi egiwerako n'atukubiriza okulima emmwanyi. Awo nno buli munnabutambala asuubirwa okuba n'omusiri gw'emmwanyi. Naye oyinza okulima n'ekintu ekirala. Era kye tuzudde buli alina omusiri gw'emmwanyi weesanga alina emmere. Agala kuva e Butambala ng'ekyo mukitegedde. Minisita Noah Kiyimba tulina we tubadde n'abageraageranyiza emmwanyi n'entangawuzi. Ekyamazima emmwanyi zikira ku ntangawuzi. N'olwekyo abantu bonna mubabuulire obulungi bw'emmwanyi. Naye waliyo n'abazibba. Omubaka ono muto wange ow'ekitiibwa ono Honorable Muwanga Kivumbi babbye emmwanyi za nnyina. Ekyo kitegeeza nti waliyo abatannaba kuzirima. Abaami ba Kabaka bwenna abaakalondebwa naddala abatongole n'ab'emiruka mbasaba mukubiriza abantu buli omu abe n'omusiri gwe ogw'emmwanyi. Omusiri gw'emmwanyi bw'ogulabirira obulungi omwaka ogenda okugumalako ng'essente z'ogugyemu yika bw'ebeera emu ng'oli mu bukadde kumpi 12. Awo wajja kuba tewali ajja kubba mmwanyi za munne kubanga buli omu alina omusiri gwe. Era kirungi nti abakulira ebyokwerinda bali wano. Nono muto wange Bucha era yakulira ebyokwerinda. Abapoliisi bagamba ababbe emmwanyi babakwate babasibe bababonereze. Okubba emmwanyi kibe kintu kikaluubiriza nnyo eri omubbi. Twazze wano n'emiramwa nga 7 mu Butambala olwaleero. Okubiriza abaami mulekere abakyala bammwe ekyanya okulima emmwanyi. Era kye kyatute wa Mwami Sempijja ne tulaba ennimiro ya mukyala we Namyalo ow'Emmamba. Ekyokubiri okubiriza abavubuka mulime emmwanyi. Ndabye abavubuka wano abawerawo. Noono Ssentongo wuuno si mukulu nnyo. Ayinza n'okuba akyali muvubuka. Nandibadde ekiwalaata nkiraba. Abavubuka boda simbi naye emmwanyi yesinga. Boda simbi ne chapati okuzisiika si kibi naye emmwanyi yesinga. Kubanga yiika emu esobola okuwa obukadde 12 mu mwaka. Oba osemberedde kumpi kakadde buli mwezi. Simanyi obanga boda eyinza okuwa ssente ezo. Ate njogera yiika emu. Abavubuka mwettanire emmwanyi kubanga mmwe ebbanga mulina ggwanvu ez'okuzirima. Era neebaza abakulu b'amasomero abaleese wano abaana. Ndaba abaana ba Gombe. Era ndooza tunaakola enteekateeka nkyaleko mu Gombe SS. Naye ndooza n'ekibi muzirimu era taasigale bweru. Kubanga abaana bano abato bwe bategeera ebintu kugina emyaka byonna bye twagala abantu ba Buganda bakole bajja bikola. Ese bwegasi era wali ekajjoolo ekibiina nakyo tubirabye. Baabo ndooza beebo munno mukabi kajjoolo ndooza beebo. Munyweze obwegasi temubutya. Nawulidde amaloboozi nti mu Butambala waliwo abatya okukola obwegasi. Naye mwemanyiiza okukolera awamu
emirimu gijja kwongera okubanguyira. Twagala mulimisa ebyuma era mbigambye mwami Ssentongo ono, bw'oba olina yika 5 obuuma buno obwa miliyoni 2-3 osobola okuba nako n'oteesiba ku bapakasi buli kaseera. Mwemanyiza okufukirira. Tosobola kubanga olina yika z'emmwanyi 4-5 nga weesigamye ku nkuba Katonda lw'anaagitonnyesa. Kirungi ogendeke wa Sheikh Kimese akuwa edduwa y'enkuba. Naye bw'onooba naye wasimye oluzzi, edduwa ya Sheikh Katonda w'anaagiwulirira nga naawe weeyambye, anti Katonda ayemba yeeyambye. Mufukirire. Oba otya ne yiika 4-5-6 ng'oli ku nkuba olinda Katonda lw'anaagitonnyesa. Katonda agamba nakuwa obusobozi. Oyina yiika z'emmwanyi 5-6-8-10. Lwaki obusobozi bwe nakuwa tofukirira? Si kya ssente ziyitiridde. Omulamu omulala gwa kuyonja maka gammwe mmwe abalima emmwanyi. Omuntu yenna ng'olina yiika ezisukka 3 ez'emmwanyi, twagala oyonja amaka go. Kituufu nga RDC bw'abagambye, tetwagala baana batalina ngatto, kubanga ssente ezigula engatto ntono nnyo ku ssente z'onoosaasaanya okujjanjaba omwana oyo atambuza ebigere. Omulembe gw'okutambuza ebigere ogenda ku ssomero gwaggwako. Ku mulembe omutebi omwana abeere mu ngatto, kubanga engatto ya layisi okusinga essente ez'obujjanjabi. Era bwe mugamba nti kituufu mukube engalo nga mukitegedde.